nkwaniriza ate era nkwebaza okuba omulabi omulungi wa Fik Media. Nagamba nti nze nja kutambula eno mu field mbeere nga naddala gwe omuzadde atulaba nkutuusaako amasomero. Kakati gwe okusinziira ku director byaba atugambye weerondere oba weeroboze olabe ddala nti ddala kituufu wano wenteekeddwa okuteeka omwana wange. Ndi mu office ya director owa Wisdom Junior School era nga ngenda mu akazindaalo akulamuseeko ate oluvannyuma tutandika okukubuulira ebya Wisdom Junior School. Bw'obanga obadde ogimanyi weeyongere okugitegeera, ate gwe abadde tagimanyi tukubulire nti Wisdom gyeri ate ekisingira ddala obukulu otuwa omuyizi oyo kubanga twekakasa bulungi nti lino ly'essomero lyetuteekeddwa okuleetamu omuyizi n'afuna ebyo byonna oba oliawo by'atasobola kufuna walala. Ssebo nsanyusa okusinkana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ssebo nange neesimye okubeera ng'otukyaliddeko ku Wisdom Junior School. Nsaba ekitiibwa Allah ateeke mu baraka, webale kwerekereza ate omulimu ogwo gw'okola gwa bbeeyi era gwa kitiibwa okulabika nti olambula amasomero gaffe okusobola okulabika nti oba oliawo gamanyikwa ate nabo badde batamanyi bikolebwa mu go bongera okubeera ng'obibasembereza. So tukwebaza era webale nnyo okubeera ng'awerekereza nojja n'otukyalirako. Erinnya lyaffe? Erinnya yenze Habib Othman Kazibwe. Ndi musajja Muganda neddira Nyonyera Kinsige era nga yenze omutandisi w'essomero eriyitibwa Wisdom Junior School. Mu lulimi olwaffe Oluwalabu essomero lino liyitibwa Madarasat al-Hikmat al-Islamiyya. So lisangibwa mu kibuga Masaka Ssenyange. Omuntu ayagala okuba nga alituukako oba ayagala okuba nga ajja okutulambulako, bw'otuuka mu kibuga Masaka ojja ewali akatale akakulu ak'e Masaka, main market ey'e Masaka. Bw'otuukawo okkirira bukkirizi direct paka ku roundabout eya Nila, then after that roundabout nokkirira paka ku ssomero eriyitibwa Masaka Parents. Opposite nalyo wetwerinaanaganye liri lya secondary, lino lya primary. So omuntu yenna ayagala okutuuka ku Wisdom Junior School ero lyekkuba eryangu lyayinza okukwata okulabika nti atutuukako era ajja kubeera nga yanirizibwa mu mbeera yonna gy'aba agiddemu. Essomero lino lyatandika ddi? Essomero lino lyatandika 2023 era nga mu kutandika kwalyo twalina ebirooto nga alhamdulillah Allah bitutuusizzaako. Ekitundu kino kye tuwangaaliramu kyali tekiriimu ssomero. Ebbanga ddene waalingawo essomero. Essomero eryo limaze emyaka nga 20 bukyanga livaawo. Allah yabagerera baalitandika, Allah n'abajjulula era teryasobola kubeera nga liwangaalaho ne livaawo. So oluvannyuma lw'emyaka 20 mu kitundu wano wabadde tewaliwo ssomero. Nabwekityo naffe twavaayo, Allah n'atuwa ekirowoozo ne tusalawo tutandikewo essomero lino. Essomero lino lyatandikibwa nga liri ku musingi gwa Busiraamu era tusomesa ebintu bibiri, eddiini n'oluzungu. Ebintu ebyo nno bibiri bibuzaabuza abantu. Abasinga obungi bamanyi nti essomero ligamba nti lisomesa eddiini n'oluzungu nti ye mwana okubeera nga asobola okusoma aya ya Qur'ani oba nga asobola okusoma hadithi oba asobola okusoma eddua. Naye bw'oyingirira ddala mu kusomesa eddiini, omwana ateekeddwa okusomera ddala subject ez'Oluwalabu. Subject ezo ez'Oluwalabu omwana wazisoma amaliriza nga atudde ebigezo ebya sabia oba ekyomusanvu mu ddiini. Byebigezo by'owulira ebirangibwa ku TV oba ku radio nti omwana yakoze bulungi mu bigezo ebiyitibwa ebya IPLE, biyitibwa Islamic Primary Living Examinations. Kitegeeza nti ebigezo ebyo biri gazetted mu Uganda bimanyikiddwa era y'ensonga lwaki omwana abikola ne batulangirira n'okutulangirira ku radio ku TV amawulire ne gakola ki ne gafulumya ebigezo ebyo kubanga
gavumenti yabigazeetinga era ne babitongoza. Kati omwana okubeera nga asoma eddiini mu ssomero ettuufu ateekeddwa okubeera nga asoma subject zibeera nnya. Mubeeramu subject eya Quran, ne mubeeramu subject eya tarbiya, ne mubeeramu subject eya fiqhu, ne mubeeramu ne subject eya logat alabiya. Kitegeeza nti omwana waba asoma eddiini mu ssomero lyonna erigamba nti lisomesa eddiini, ezo subject nnya ateekeddwa okubeera nga azisoma. Asobole okubeera nga ava mu primary ng'amaze okukola ebigezo bya IPLE. Abazadde abalungi abatulaba abasinga obungi bambi bafuna okubuzaabuzibwa eri abantu abenoonyeza ebyabwe, ne babalaga nti tusomesa eddiini naye nga bafunayo just kapaati mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu ne bakasomesa omwana, ne bamusomesa edduwa nga ziize zigenda mu toyireti, ez'okulya emmere ng'agenda okwebaka bwe zityo. Ne bamusomesaayo essuula ezitandikirwako nga 5. Omuzadde oyo n'abeera nga mbutuufu awulira omwana we asoma Qur'an, essuula ezo n'edduwa ng'azisoma, ne bafunayo ne hadithi nga 5 ne bazimukwasa ku mutwe n'abeera ng'azisoma. Kati omwana ne balowooza nti asoma eddiini era biweddeyo, naye ng'eddiini yaffe ngazi. Ate omwana okubeera nga mulungi ateekeddwa okuba ng'aviira ddala eno wansi ng'ali ku manihaji, ng'ali ku nidhaamu entuufu, ateekateekeddwa bulungi mu ddiini. Weewaawo n'oluzungu tulusomeseza ddala, era omwana waffe wano ku Wisdom Junior School asomera ddala oluzungu, n'abeera ng'asobola okulwogera, n'abeera ng'asobola okublendinga ebigambo, n'abeera ng'asobola okusoma ebigambo ng'akozesa sounds. Omwana n'ava eno wansi nga alhamdulillah mulungi, ng'asobola okubeera ne spoken, ng'asobola okubeera ne written, ng'asobola okwogera Oluwalabu, ng'asobola okubeera ng'avuganya mu nsi gye tumanyi obulungi nti kati yajjula okukola ki? Okuvuganya okw'enjawulo. Ekyokulala nti okusinziira ensi nga bw'egenda etambula, omwana yenna afuluma ng'ayina ebintu bibiri, oba oliawo obulamu bumwanguyira. Lwaki? Nti opportunities zijja nga zijjidde mu ange ez'enjawulo. Omwana asobola okubeera ng'afunye ka chance, kati bannyinaffe abasinga obungi bagenda mu Buwalabu okuba ebyeyo. Omwana bw'agenda mu Buwalabu n'atuukayo ng'amanyi okwogera Oluzungu, nga yasomako ne ku Luwalabu ng'amanyi okulwogera, bw'atuuka eri mu nsi ezo, mwana wattu opportunity y'amaanyi nnyo okumusanga mu ofiisi, okumusanga ku bitongole eby'amaanyi, olw'ensonga nti ensi ezo zijjuddemu abalambuzi, ensi ezo zijjuddemu abagenyi ab'enjawulo okuva amawanga ag'Abazungu, nga bayaayaana okugenda mu nsi z'Obuwalabu, nga bagendayo bamu ku business issues, abalala nga bagendayo mu mbeera ya kulambula. Kati Abawalabu bano bwe bafuna omuntu ng'asobola okutaputa olulimi Oluzungu n'aluzza mu Luwalabu, ne bategeera oli kyagamba, n'akyusa Oluwalabu n'aluzza mu Luzungu, oli omugenya azze n'ategeera ono kyagamba, omwana oyo abeera wa bbeeyi. Era omwana oyo ayaayaanirwa companies ez'enjawulo okubeera nga bakola naye. So kyetugezaako okuzimba ye mwana okubeera ng'asobola okusoma eddiini ye, ng'asobola okutegeera Allah we, ate n'asobola n'okuvuganya mu nsi enejjudde okubeera nga oba oliawo competition y'amaanyi, nti gwe wejjookoma okwegattako value gy'okoma okubeera ow'enkizo eri abasigadde. So Wisdom Junior School yo weeri ku lw'ensonga eyo nti omwana tumusomesa eddiini n'agitegeerera ddala okuva wansi n'akula ng'ali ku musingi omutuufu. Ne tutakoma ku ekyo ne tumusomesa Oluzungu, ate n'asobola okuvuganya mu bulamu buno obw'ensi kubanga nabo tubwetaaga. Director abasinga baga nti otugambye Wisdom Junior School eri ku musingi gwa Busiraamu. Naye bino ogenda bigatta bibiri. Ekisooka abenzikiriza endala mubaaniriza wano ku Wisdom Junior School okagatte na kano nti nga bw'otulambuliridde omuzadde ali eyo ayinza oga nti bano nno balabika bafa nnyo ku ddiini, ate ezo omwana owange muleese ayiga ennyo eby'Oluzungu. Waawo ate wayinza okubeera nze eby'Oluzungu wadde mbyagala naye ate njagala nnyo eby'eddiini.
kakati nsaba oyongera okulambulira n'ekirala bwabanga mulimu abenzikiriza endala abaanirizibwa ate bo temubayingiza eno olw'okuba nti essomero liri ku ddiini ku musingi gwa busiraamu. neyanziza nnyo ssebo omutesiteesi ensonga gy'obuuziza ntuufu era bagitubuuza. Ekisookera ddala nti essomero bakugamba nti lyazimbibwa ku musingi gwa busiraamu, basically kyotekeddwa okuyigamu kyekino wammanga nti ekifo kino kyengenzeemu kiri ku musingi ogw'eddiini ey'obusiraamu, naye abatandisi b'abasiraamu, naye kiba kitegeeza nti ekifo ekyo we kiba nga kyakolebwa nga it's a public, kiba kyaniriza buli muntu yenna. Mu ssomero lino tulinamu abasomesa abatali basiraamu abaweerera ddala nga bajja okuweereza eggwanga oba okuweereza abaana b'eggwanga. Mu ssomero muno tulinamu abaana abatali basiraamu nga bajja olw'okubeera nti abazadde baasiima enteekateeka yaffe ennungi, standard gye tulina n'ensomesa gye tusomesaamu abaana n'enkwata gye tukwatamu abaana baabwe, ne basalawo ne babatuwa. Era twaniriza abayizi bonna abasiraamu n'abatali basiraamu mu ssomero lino baanirizibwa. Just ekyenjawulo nti abatandisi b'essomero lino basiraamu, y'ensonga lwaki liri ku musingi gwa busiraamu. Era kati bannaye ensi yakyuka era kino abazadde balina okukiyiga nti bw'ogenda ku Masaka Seeke essomero liri ku musingi gwa busiraamu era abatandisi baali basiraamu, kuba n'ettaka lyennyini kwe liri omugenzi Idi Amin yaliwaayo n'akwata ettaka eryo n'aliwaayo eri abasiraamu ne bazimbawo essomero. Nakwata abakatoliki n'abawa ettaka Ekimaanya parish nabo ne bazimbawo essomero. Naye osanga ku Masaka Secondary ng'abaana abatali basiraamu gye bali nga bayitirivu. N'ogenda ku Kimaanya n'osangayo abasiraamu nga nabo gye bali basomerayo. Nze nasomera ku ssomero baliyita Kabukunge Muslim Secondary School lisangibwa Kalungu. Nasomerayo ebbanga lya myaka 4 n'entuulirayo O level. N'essomero eryo lyali lirina abaana 1300 enrollment, naye nga ku baana 1300 nga kuliko abaana 705 nga si basiraamu, naye ng'essomero liri ku musingi gwa busiraamu. Kitegeeza nti omwana bali basinga abasiraamu obungi, naye kiba kitegeeza nti kiri ekigendererwa ekyokuba nga liri ku musingi gwa busiraamu tekivuddeewo, wabula omuzadde anoonya kintu kirungi we kiri. Omuzadde anoonya essomero ligenda okukwata obulungi omwana we, limuwekeya, limulabirire, limusomese bulungi, ate asobole okubeera nga yeeyagalira mu mbeera ey'okusoma. So omuzadde nkakasa nti atunuulira omwana we kyafuna ku ssomero eryo, so tatunuulira abaalitandikawo oba nannyini lyo wa ddiini ki, wabula ebikolebwa mu ssomero eryo. Ekyo kitegeeza nti omuzadde aliyo tabeera mweraliikirivu nti wadde essomero ndisiimye naye omwana wange ate bagenda mutwala mubiri naye ayige eddiini etaliye. Nedda ng'omuzadde bw'ateeraliikirira okuweereza omwana we Buwalabu nga mwana Mukatuliki ye Kristiini ye Jeeni, naye ne bamusindika mu Buwalabu agenda anoonye ssente, nga omuzadde tatidde nti omwana wange gwe nsindika mu Bawalabu eno taaveeyo ng'asiramuse, n'agenda olw'okuba alina kyayagalayo, ayagalayo akasente. N'agenda olw'okuba ayagalayo akasente, n'abeerayo n'akola, oluvannyuma n'akomawo. Na kino bwe kiri nti omwana asobola okujja no ku Wisdom Junior School n'asomerawo, n'awangalirawo ebbanga, n'amala n'atusiibula ng'asigadde mu ddiini ye. However nti asobola okubaako ebintu ebimu bye yeegomba ku busiraamu, kubanga obusiraamu bulina ebintu bye bwashepinga mu bulamu bwaffe nga biba birungi, era omuzadde yenna ali awo nga yalibadde abyagaliza omwana we. Ekisooka ng'ennyambala nti omwana ffe tetukkiriza mwana kwambala nkunamyo. Omwana alina okwambala sikaati ye n'eba mpanvu ng'etuuka eno wansi ku magulu bw'aba mwana muwala. Naye osanga omwana nga yambadde ka sikaati nga kakoma eno waggulu mu bisambi, ng'empewo yonna nga bwezze weemuyingira. Omwana oyo atuuka ekiseera n'abeera nga yalemala, beebo boosanga ku street nga batambula bwereere. Nkakasa nti tewaliwo omuzadde anyumirwa kulaba mwana we ng'atambula bwereere nga bwe yatondebwa obutonde bwe, nga buli musajja abutunulako nga bw'akola ki, bw'ayagadde. Y'ensonga lwaki bajjajjaffe bayambalanga gomesi ne ziba bukala bulungi nnyo n'asigaza ekitiibwa kye. Kati obusiraamu bwambaza omuntu oba omwana mu nnyambala ey'ekitiibwa n'akuuma ekitiibwa kye, ne waba mwana muto bamusanga n'abagamba ajja ti oli otya, ajja ti nkutwaleko, ajja ti kino.
nga si ajati nti yagendako emakka wabula olw'okuba nti enfaanana n'ennyamba yeewadde ekitiibwa mu nnyambala n'abasigadde ne bakimuwa. Kati abasinga bakyegomba ewaffe eno omwana najja wano n'agamba nange njagala kweveeyiringa. Of course tumukkiriza tetumugaana. Bw'aba asazeewo buteveeyiringa tusokke kasita abanga si musiraamu. Naye waba musiraamu aba ateekeddwa okweveeyiringa, it's compulsory. Naye ku baana abatali basiraamu tubaaniriza bamaliriza oluusi nga beegombyewo ebintu ebirungi ng'ennyambala ng'enneeyisa empisa bwe zityo ne baba nga bazeegombye mu busiraamu. However nti si kyekitegeeza omuntu okusiramuka kuba oli ne waayambala jilibab oba sharia aba tafuuse musiraamu. So bwe kityo kiyimiridde. Nakano kalambulule nadde nakagambyeko nti abazadde abasinga baga nti nze njagala nnyo bya luzungu okusinga eby'eddiini. Eyo bafa nnyo ku ddiini ate oba oli awo abaana baga nti nze njagala nnyo bya ddiini. Eby'oluzungu ne bwaba tagize nnyo. Kaakati Wisdom Junior School njagala erambulula omuzadde ali yatulaba yo efa ku ky'okusinga. Of course ekyo kyo sijja kubeera nga nkikukweka. Wisdom Junior School yatandikibwawo ku musingi gwa busiraamu era it's an Islamic school. Agamu kwaga amatini ennyo mu Masaka agasigala ku nnono ey'okusomesa abaana ebintu ebibiri. Agasinga ennono gagivaako olw'ensonga nti abamu beenoonyeza byabwe. Naye ffe twasigala ku kintu kimu nti ekigendererwa kwe kubeera nga oba oli awo mu vision ya Wisdom Junior School. Vision yaffe egamba to educate and train good leaders in academics, moral and Islamic conduct. Kitegeeza nti ennono oba ebimu ku bigendererwa eby'essomero lino kubeera nga tutraininga tusomesa abakulembeze ab'enkya in academics mu nneeyisa eza bulijjo owangala n'abantu bangi, empisa ez'omu bantu owangala n'abantu bangi, oli nga awemula ebigambo abikubawo nga waakola ki waayagadde nga teyeesiseemu. Tuwangala n'abantu bangi nga waba ayambadde enkunamyo teyeesikaamu n'osanga omwana omuwala amabeere nga gali wabweru bwe gati, n'osanga omwana omuwala ng'ayambadde nga bw'omutunuulira yenna nga buli kitundu kyonna kitambuliza bweru. Kitegeeza nti taliimu enneeyisa ey'omu bantu entuufu kati ffe tugimuzimbamu. Then Islamic conduct nazo ne tubeera ng'omuntu tumuzza ku butonde Katonda yatonda ensi eno bwe yatukola ki bwe yatulambika. Jjukira nti Allah we yatonda ensi eno yatuwa Qur'ani nga mulimu amateeka galambika omuntu bw'alina okuwangaala mu nsi. Tokkirizibwa kulyaza amaanya munno, tokkirizibwa kubba, tokkirizibwa kubeera ng'olimba, tokkiriza kutta muntu atalina kuttibwa, tokkirizibwa kubeera nga okola kino na kiri. Obusiraamu buyina ebintu bingi bye bwaziyiza bye bwagaana. Kati tuliwo okubeera nga tuteekateeka abaana b'eggwanga batambulire mu shape eyo obusiraamu nga bukola kye bulambika. However na academics zonna abaana babeera bakola ki basoma oluzungu ne lumugasa naye nga lugasa oyo ategedde Katonda. Ku saidi eri ey'abannaffe bagamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Kitegeeza nti essomero lyonna eriri ku musingi ogw'eddiini suubira okufunayo omwana alimu empeke egenda okugasa abazadde wamu n'okugasa eggwanga lyaffe. Enguzi tegenda kubeerawo ng'omwana alimu eddiini ajja kukwatibwa ekisa. Obulyaza amaanyi obususse tebugenda kubeerawo kuba omuntu wabamu eddiini atyamu agamba omuntu ono gwe ndyaza amaanya bwe nnaamusisinkana mu maaso ga Mukama Katonda ndimusasula ki? So kyekigendererwa kyaffe. Okay. Direct essomero lino watugambye lyatandika 2023. Mwatandika ne classes ki era tuzze tutambula tutya paka we tuli olwaleero ku side zombi ey'oluzungu n'eddiini. Essomero lino lyatandika 2023 nga we mbagambye era lyatandika n'amaanyi.
ekituufu kiri nti essomero lyonna lisobola okujja mu field nga lyakatandika ate ne likola ebyannaggwano. Era Wisdom Junior School gegamu ku masomero agakoze ebyannaggwano mu Masaka City. Nti essomero lino mu buto bwalyo bwe lirina essaawa zino essomero lino lirina emyaka ligenda kuweza emyaka 3 mu field. Naye mu bbanga eryo ettini tusobodde okubeera nga tusomesa abaana baffe ku sayidi ey'oluzungu nga tutuuse ku kibiina ekyokutaano. Kitegeeza nti abaana be tulina babulako ebbanga lya myaka 2 okutuula primary 7 mu sayidi ey'oluzungu. Tukakasa bulungi nti abaana be tulina bwe banaatuukira okutuula P7 bagenda kubeera nga bonna bayitira mu first grade kyekisooka kubanga tubategese era they are ready for PLE examinations. Ekyokubiri abaana be tulina ku sayidi y'Oluwalabu bale kukhamisa ekibiina ekyokutaano mu Luwalabu. Twasalawo abaana abo batambule ne kiraasi ezo 2 ey'Oluwalabu n'ey'Oluzungu basobole okubeera nga batuula ebigezo byabwe eby'Oluzungu n'eby'Oluwalabu bagende mu primary bagende mu secondary nga bamaze okufuna certificate eya PLE then nga bafunye ne shahada ey'Oluwalabu agenda asobola okutandika okusoma idadi ne senior 1 mu secondary. So essomero lino ligezezzaako okukola ebyannaggwano mu kaseera akatini ennyo ke tumaze mu field ekiraga nti ekigendererwa essomero lino kye liri ku kituufu nti bwe tuba nga mu bbanga lya myaka 3 gye twakabeerawo mu field nga guno gwe tutambuza nga tusobodde okutambuza kiraasi zonna mpaka ku primary 5 kitegeeza nti gye tulaga tukola ki tulabayo. Amasomero agasinga basooka ne batuteekawo nassale n'ebeerawo emyaka nga 10 nga bali awo bakyeteekateeka emyaka 10 ne bamala ne bongerako primary 1 ne babeerawo emyaka 3 ne bongera ku primary 2 ne babeerawo emyaka 5. Fe Wisdom Junior School twatandika n'amaanyi era tulina okukiggusa n'amaanyi. Tetukoma kusomesa busomesa ssebo Mr. Shafik tusomesa abaana mu class ne tubafulumya n'ebweru ne tuteekawo ne curricular activities. Jjukira nti mu new curriculum gye tulimu gavumenti curriculum eno gye yaleese mu secondary nga ne mu primary egenda kubeera ng'ekola ki ng'etuuka. Abaana bateekeddwa okubeera nga basoma ate ne bafunawo neko curricular activities ze bakola ki ze bakola. Si kubeera mu kiraasi omwana n'asoma okumala ebbanga lya mwaka mulamba ng'ali mu kiraasi asoma. Omwana n'asoma olunaku lulamba n'asiba mu kiraasi ng'asoma obwongo butuuka ne bufreezinga kobeere gwe omuntu omukulu obeera ku mulimu gwo nga toli mu kusoma naye n'otuuka ekiseera ng'ofreezinze n'ofulumako mu dduuka lyo n'otambulamuko wabweru osobole okufunamu ka refreshment ako. Omuntu omusanga atambulamuko nga talina gy'alaga naye ng'agolola ku magulu atudde nnyo ku mulimu omusaayi gutambule ebinywa nga byesibye. Kati abaana bano buli bwe tubatuuza mu kiraasi ne babeeramu ebbanga ddene batuuka ekiseera ne beesiba obwongo nga bateekeddwa okubeera nga basumululwa ne co-curricular activities. So Wisdom Junior School ekyo yakitegeera neteekawo ne sports mu ssomero era abaana sports bamukola ki bamukolera ddala. Bw'otuuka ku Wisdom Junior School oyinza okwewuunya obwana bwe tulina buto bwe buti naye enteekateeka gye tubateeseteese ababaddeko naffe mu speaking day yaffe ey'omulundi oguwedde omwaka oguwedde baabirabye. Obwana they are active bakola ebintu byotabasuubiramu basobola okubeera ng'obaoli awo basamba akapiira bazannya emizannyo basanyusa abazadde mu mbeera eri halaali ate ne babeera ng'obaoli abazadde bakakasa nti abaana baffe bateeseteese bulungi. Mu bimu ku bye tukoze omwaka oguwedde abaana baffe ku Wisdom Junior School beetabye mu mpaka ez'enjawulo mu mpaka ez'omupiira mu sports ne bamaliriza nga bafuusa abawanguzi. Emyaka 2 gye tubadde nabo nga tuba traininga twabafunira ba coaches abakugu mu kuteekateeka n'okutendeka omupiira ne tusobola okubeera nga tusobodde okuvaayo n'obuwanguzi bwa mirundi 3 omwaka oguwedde. Abawagira omupiira munanjulira waliwo clubs ze tumanyi obulungi omuli Arsenal ne clubs endala Arsenal, Man U, yes, Chelsea, Liverpool n'endala muzimanyi.
naye mu kirabu ezo mulimu ezimu ezimaze emyaka 20 nga teziwangula adde ekikopo, mulimu ezimaze emyaka 10, emyaka 25 nga tebalabanga ku kikopo mu liigi ez'enjawulo, mu tournament ez'enjawulo. Kati Wisdom Junior School ebbanga ery'emyaka 2 yetumaze mu field tuwangudde ebikopo 4, ng'ebisatu tubiwangudde mu mwaka guno ogwo gwe twakamaliriza 2025 tuwanguliddemu ebikopo 3. Era bye bimu ku bikopo byolaba wano. Nsaba abantu alo mukisa guno okubeera nga mbikunnyonnyolako oba oli awonzo gamba twatimbye ebitimbe naye ebikopo bino si ku decoratinga office. Ekikopo kino kyawangulwa abaana baffe mu tournament yali eyitibwa Go Back to Holiday Kids Gala. Era bw'otununya wano owa kamera ajja kuba akisika bulungi. Champion under 10 abaana baffe bawangula ekikopo kino kyategekebwa mu district y'e Lwengo. Ne twesitula ne tuva e Masaka ne tugenda mu Lwengo ne tusangayo ttiimu ez'enjawulo. Amasomero amayitirivu agaali agasoba mu 15 17 ne tukompitinga nago. Abaana baffe ne basobola okuvaayo n'ekikopo kino obuwanguzi ne babuleeta ku Wisdom Junior School nga babujje mu Lwengo. Era ttiimu gye basamba nayo okuwangula ku final yali eyitibwa Agape Primary School. Basamba liri Lwengo ly'amaanyi era lisambi lya kapiira. Naye ku finals twasisinkana ne tuliisa bubi nnyo era abaana baffe ekikopo ne bakireeta mu under 10 buto bwe buti. Bwe tunaba tufunye omukisiza sebo presenter nja kutwalayo ko obulabeko oyogereko nabo obuweyo ka interview. They are ready for that interview. Bakunnyonnyole bakikola batya ne tusobola okubeera nga tuwangula ekikopo kino omwaka oguwedde. Era Wisdom ya champion wa under 10 mu tournament eyo Go Back to Holiday tournament. Twamaliriza nga ffe bawanguzi ne tutakoma okwo ne tuleeta ekikopo ekirala. Era ekikopo kino twakiwangula nga tukuba essomero eyitibwa Kisoso Parents mu mpaka ezaali ekyabakuza. Abazadde bangi mu Masaka baatulabanga nga tujja n'ebikopo. Buli lutu batwala tuyitawo n'ebikopo ne bagamba naye bana beewuunya ne babijjawa. Bagamba tubigula buguzi tubijjawa. Ebikopo bino tubiwangula. Era ekikopo kino twakuba Kisoso Parents ne tugiwangula ku final mu under 10 ezaali zitegekeddwa wano mu Masaka City. Ne tuziwangula zategekebwa kyabakuza ku ssomero eryo erya church. Ndowooza bakiyita baliyita kyabakuza public church. Ndowooza bwetyo naye we kyateekebwa Wisdom yasobola okugendayo ne yeetabamu mu mpaka n'etakoma kwetabamu n'ekikopo buwanguzi n'ebukola ki n'ebuleeta. So Wisdom bweto bweyimiridde n'etakoma okwo n'evaayo n'esajjakula n'ereeta ekikopo ekirala. Ekikopo kino nno kyanjawulomuuko nga kyera oba okitunuulidde ekyamazima abawagira Arsenal bwe banaba tebawangudde ekikopo mulundi guno tuyinza okubeera nga tubawamu kino ne bakwatamu oba oli awo. Ekikopo kino Wisdom Junior School yakiwangula ng'ekuba amasomero g'obusiraamu gonna Muslim schools in Greater Masaka. Wisdom Junior School yawangula ekikopo kino kyategekebwa e Namasenene Masaka Islamic Center. Essomero eryo lya secondary lisangibwa Namasenene. Bategeka empaka ez'amasomero g'obusiraamu mu Greater Masaka. Wisdom Junior School nezeetabamu ng'esaaga nejja neefukamiza amasomero gonna ag'obusiraamu agali mu Masaka. Era ekikopo ne tukyetikka. Bino biri on record. Buli kikopo kye tubadde tuwangula nga tufuna emidaali. Emidaali gyatuse ekiseera ne gijjula. Abaana nga buli mwana alina emidaali nga gijjudde mu keesi zaabwe. Ne basalawo ne bagamba director emidaali gyaffe egimu gisigale mu office tunaagigabirangako mikwano gyaffe abatuwagira abawagizi baffe. Era bwe tunaagenda mu tournament omwaka guno abawagizi baffe abatuwagira ba number 1 fan tugenda bawa ku midaali nabo bambaleko kubanga abaana bagiwangudde bagitimbye ewaabwe
gijjuddeyo gibayitiriddeko kubanga buli tournament gye tugendamu bawangula emidaali, so ne babeera nga sports bamukwasiganyiza ddala. Ekikopo kino kye kyasembyeyo mu kuwangulwa era nga kino ssebo kyawanguddwa lunaku lwa ggulo. Ekikopo kino kikyali kigole, kino kye kisembyeyo era ono ye mugole omupya mu nnyumba asembyeyo. Kino twakiwangudde mu mpaka ezaategekeddwa El Cambio Academy emanyikiddwa mu Masaka mu kutendeka omupiira. Baategese empaka eza under 11 era ne bayita amasomero ag'enjawulo, ne bayita abantu bonna abaagala okubeera nga balaba ku mupiira omuteeketeeke, kubanga ku El Cambio omuzungu oyo ayina ennono. Totwalayo tuntumula, totwalayo gwe kikuba evaawo, genda ng'ogenze kusamba kapiira kumatiza. Bo basambira na ku ttaafu. Ekisaawe kyabwe kye baakola kiringa bino eby'abazungu bye tulaba ku TV. Kati Wisdom yagenze ne yeetabamu amasomero gabadde 11 agabadde mu tournament eyo, ne batwawulamu categories 2. Category emu nebeeramu ttiimu 5, category emu nebeeramu ttiimu 6, ne twekuba eddiba ne tusamba mpaka Wisdom Junior School we yatuse ku buwanguzi. Ekituufu kiri nti abaana baffe akapiira kabali mu musaayi ate Allah yabateeramu baraka nti mu kitone kyabwe emizannyo egyo tegiri haramu olw'ensonga nti emizannyo egiri physical obusiraamu bugikkiriza. Emizannyo egitali physical ng'omuntu okutuulaawo n'azannya kageemu obusiraamu tebujagala nnyo. Bwagala emizannyo giri physical omuli okudduka, okubuuka, okukasuka, okusamba omupiira, emizannyo egyo okuvuga embalaasi, emizannyo egyo ne Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagikola ki, yajagalanga nnyo egiri physical. Kitegeeza nti omwana waffe tumuyingiza emizannyo gino egiri physical, ekisooka nti omwana oyo obulamu tuba twongera okubeera nga tumukuuma nga mulamu ali healthy. Omwana buli waatuuyana munamu abazadde mwennyini kyabbeeyo okubeera nga ofisa akadde n'ogenda n'otuuyanamuuko n'odduka ku misinde n'odduka ku loodi waaka n'ogenda n'osambako kapiira balina obusobozi mu mbeera ez'enjawulo. Kikuumira obulamu bwo, n'abasawo bakikubiriza abantu abamu abalwadde nga genda okole ku dduyiro, genda okole ku kino, osobole okubeera nga ofulumya obukyafu mu mubiri. So Wisdom Junior School ebyo yabitegeera, yensonga lwaki tulina enteekateeka ezifaanaganako bwe ziti ku ssomero wano. Director, abazadde abasinga bayina abayizi baabwe naye nga baveeyo wala. Essomero lino lyadde lya boarding y'abaana abava ewala, entambula weeri era ku bbeeyi ki? Ensebo neyanziza nnyo Mr. Shafik ekibuuzo ekyo kyombuuzizza. Ekisookera ddala nti essomero lino lina ne boarding section. Abaana ab'ekisulo basasula emitwalo 35. Emitwalo egyo 35 abazadde abamu batukyalenjinga ne batugamba ssente ze musabanga nti ni nnyo, mugenda kubeezaawo muti abaana abo ku mitwalo 35 taamu ennamba emyezi 3, emitwalo 35, olw'okuba nti amasomero agasinga gayonoona abazadde nti babasasuza ssente nnyingi, kakadde kamu kitundu, bukadde bubiri, mitwalo 9, abamu basasulira mu $. Ne weesanga nga abazadde bambi baalemala, waawulira essomero erijjako ssente ntini, alabira ddala nga mbutuufu omwana agenda kufa njala. Naye ffe omwana tezimumala myezi 3. Yes, ffe twasalawo ne tugamba nti katufune kitini naye tusomesa abaana b'eggwanga, oba oliawo Allah ajja kutuweera ewalala. Era Allah atuweeredde ewalala mu mbeera gye twatandikirako ekintu kino nti omwana waffe bw'abanga asasula emitwalo 35 mu masomero amalala, ezo ssente zigula requirements ne zitamala na kumala. Naye ne tugamba nti mu nsi muno oba mu ggwanga lyaffe muno mulimu abazadde abeesobola nga asobola osasula miliyoni 2, mulimu abazadde abeesobola nga asobola osasula emitwalo 9, mulimu abazadde abeesobola nga asobola osasula kamu ekitundu. Amasomero weegali ng'era omuzadde tosobola kumujja ku ssomero lisasula kamu kitundu n'omuleeta ku mitwalo 5 oba 35. Ne wabeerayo n'omuzadde ng'obusobozi bwe
asobola kusasula mitwalo 4 mitwalo 3 neza 3.5 waliwo abajjanga basaba tubasalireko kitegeeza nti engalo zino nga we zitenkanankana n'abazadde tebakola ki tebenkanankana kati ffe ekigendererwa kyaffe twalowooza ku muzadde owa wansi asobola okubeera nga oba oli awo ayagala omwana we asomere mu ssomero eddungi essomero ettuufu ng'ate talina busobozi bukola ki bumala kutwala mwana mu ssomero lya mitwalo 9 oba akakadde ne tumuterawo Wisdom Junior School nga kyekyokuddibwamu kye naye asobola okufuna ku mukisa ogw'amasomero gali age miliyoni 2 naye abeere ng'omwana we ateekateekebwa bulungi ne tusalawo omwana ow'ekisula asasula emitwalo 3.5 omwana aveewako wadde asasula emitwalo 17 emitwalo egyo 17 gy'asasula nga kwe kuli okulya n'okunywa kitegeeza nti omwana oyo abanga asasula emitwalo 10 zine 7 zigenda mu lunch ne breakfast omwana oyo wabanga abadde alina gy'ava nga walawalako tuyina enteekateeka y'entambula tuyina van school van weeri esobola okumunona mu kitundu yonna gy'abeera awangaalira oba mu kirumba mu kimanya kijjabwemi kidda kitengeesa gayaza oba mu nnyendo yonna ebitundu ebyetolodde Masaka City abaana bonna tusobola bakola ki okubavuga ne tubaleeta ku ssomero ate ne tubavuga ne tubazaayo waka kwegamba omwana n'asigala ng'asigadde mu bulamu obwaba planned kid ng'enjogera ennaku zino weekola ki bwegamba n'abeera ng'asoma ate ng'asomera mu mbeera ennungi vaani ya mitwalo 14 ku mwana ava around Masaka City bw'aba afulumamuuko ng'ali bbali nga Masaka district ebitundu ebiri ewalako era tutuula ku mmeeza n'omuzadde ne tukompeyalinga olugendo omuzadde omwana oyo gy'ava ne tubeera nga tukkaanya essomero lino ekyenjawulo kye lirina okwawukanako ku masomero amalala nti nze director nannyini waalyo wonneetaagira onfuna si amasomero amalala gwegali nga abazadde mugaweerereramu abaana bammwe naye nga ne nannyini waalyo tomulabangako nga ne nannyini waalyo toyinza kubeera ng'omukubira ssimu n'oyogera naye n'omunyonyola obuzibu bwo naye ne twesanga nga oteeka ssente mu ssomero eryo empitirivu olinayo abaana 3 osasula miliyoni 1 naye nga wallahi nannyini ssomero eryo tomulabangako tosobola kwogera naye ne waakusanga mu kkubo tasobola kukubuuza kubanga tamanyi nti naye gwe kasitoma wamubeezezzaawo abamu batambulira mu mmotoka ng'azikola kindabiramu ziri waggulu tayinza nakusanga muzadde we n'amubuuzaako oba n'amutwalako kuba tulina abazadde be tulina nga mbutuufu omuzadde ng'alinnya booda ne n'omusanga nga mbutuufu alina waagenda nga muzaddewo n'omuyitako buyisi olw'okuba munnaaye nannyini essomero tamanyikiddwa era tayagala kumanya ye ssente zigenda mu bbanka ku akawunti ze n'abazadde bambi ne babeera nga babonaabona asasula zero balance naye nga talina nawaasobola kwogerera nti binkuttemu nsaba baŋŋumiikirizeeko so Wisdom Junior School ekyenjawulo kyerina woofiisi eno nga bw'ogiraba nga bw'ogisanze ebeera nzigula obudde bwonna abazadde mbaaniriza mbawuliriza era njagala nnyo okubeera nga tuwaŋŋana amagezi n'ebirowoozo mu kutwala essomero lyaffe lino Wisdom Junior School mu maaso era tubaaniriza omulyango muggule bajje batuleetera abaana tusobole okubeera nga twongera amaanyi mu ssomero lyaffe ate nabo basobole okubeera nga abaana babateeka mu kifo ekituufu